Okay, basebo ne banyabo. Kachumba TV tukyagenda mu maaso ne mikutu egirala gyonna gy'omusinzidde obeera nga mutulaba. Embeera si nnungi kyekyamazima. Tukyali ku nsonga z'omu Lubigi, twasazeewo leero tujje tulambule ku bantu b'omu Lubigi. Naye ekituufu kye tusanze eno embeera si nnungi. Ndi n'omusajja wange Devicom ow'Emboozi Mukati, mumanyi bulungi nnyo. Ate ku sayidi eno ndi n'omusajja Ateria Montama abangi bwe mwakazizzaako erya Honorable oba omusajja wa Bobi Wine omulwanyi Namige, omusajja Jemba Kiweewa. Tugenda tutandikira awo. Buli omu embeera agirabye era siyinza babuuza nti embeera eri etya, wabula okusinziira ku kye balabye bo bagambe. Katandike ne Devicom. Anko manyinza mbadde sijjangawo ebyaddala kyekitufu mbadde sijjangawo. Gwe muntu wangusoso okujja mbadde mbiraba bulabi ku TV na ku social media ngi mu bitambuza, naye ekitufu kiri nti abantu bali mu mbeera mbi nga tuvudde mu byokwekaza, era omuntu era ndoza okutegeera wano kyetaaga nasooka najjawo abantu bali mu mbeera mbi. Kuba olabyewo omukyala myaka nga 6 balali myaka 7, so kati embeera bweti zinja kubira mu kulembeze w'eggwanga bana abantu be bamulonda, era abadde n'ebbanga n'ebbanga bakolewo enteekateeka okulaba nga bafuna bagenda, kubanga ekyamazima kati bafiiriddwa amaka gaabwe, naye kati niwo nate bali kati bagenda kufuna bwate obulwadde kubanga twaliwo toilets. Kati ndowooza bakanyuga eri mu lusaalu, waliwo abaana abato. Kati bwetunuulira omuntu omukulu myaka 6 kubanga asobola okusula mu kantu bwe katyo, imagine ekiswaza nnyo. Simanyi emupiwa wano oba yaani, simulabanga nako ndoza tujja kufunayo omu ku batuuze ajja tunyonyola emupiwa wano omulimu gwe gwakola. Tebalina kye babayambye. Ntera okuwulira Mama Sam ayogera nnyo, simanyi oba akozeewo ki emmere gye baalyanga gye baasakanga ku bantu, simanyi lwaki tazze tadduukirira bantu, oba oliawo nga yajjanga simanyi naye okusanga abatuuze bagende nti babayambye. Nja kusaba abantu Ssekinnoomu, kuba ffe tulina obusobozi obusobola okuba nga tusobola okuteekerayo sukaali emu oba 2. Nze nja kusinziira nsaba abantu Ssekinnoomu abasobodde okulaba Kacumbaali n'omuwa sukaali, abasobodde okundaba, era guno omulanga ngenda gutwala eri waffe Mboozi Mukati ku weekend. Sadde nja kukyogerako, so tuyambe abantu bano kuba embeera gye balimu kati mbi nnyo nnyo. Ekyamaze embeera gye balimu mbi nnyo, tulina wakusula. Kati olwedde n'enkuba yino egenda kutonnya, enkuba olumala okutonnya bagenda kuddawa. Waliwo omwagaye nti yagenda okuva ku ssomero ng'abaana bagenda okuva ku ssomero ng'ennyumba bagimenye, naye ate ensobi gye baakoze kwe kuba nti bo bennyini ate beeyawuddemu. Abantu bo bennyini beeyawuddemu, tibali kimu. Kakitegeeza waliwo abaafunye endowooza obwenkanya, oba oli awo waba tannakufuna bwenkanya, kubanga nze mbadde nsuubira mu mbeera yonna bano bonna tubasaye nga we bali kitole. Naye batugambye waliwo we baatutte, bwonna takisi simanyi yatutte, abamu bamuwadde ettaka wa takisi ne kondakita n'ow'amawulire eyabaddeko naye bamuwadde ettaka, naye ng'ettaka lino balimuweera mu bigambo. So nja kusinziira no kugamba bonna abali ebyo bawadde ettaka, mbabuulire nti ettaka baligaba mu bitundu 2. Omuntu asobola okukuwa ettaka Kacumbaali mu bulamu n'agamba nkuwaddewo awo, era singa ebbanga lyetooloola ng'alina abaana baddembe okugenda ne bagamba taataffe yagaba wano ng'omutwe gwe tegukola bulungi, kitegeeza bakuwadde empewo. Omuntu asobola okukuwa ettaka n'akuwa ekyapa oba ne mukola endagaano ne mukola value y'ettaka eryo nti ettaka lya miliyoni 10, n'agamba nguzizza wano Kacumbaali miliyoni 10. Mubeera mu buwandiike, sente zibeeramu, n'oleta endagamuntu ye neeyiyo ne wa chairman. Kati oyo yaba akuwadde ettaka eriri mu mateeka. Naye bano be bajje wano era ebbanga ligenda kwetooloola babagambe nti muveewo awo, kuba mpulidde ezimu condition wali ku kkuba waliwo atugambye babagambye tokkiriza kusimbako mizigo gy'abapangisa, tokkiriza kuzimbako ssomero, tokkirizibwa kutunda
tokkirizibwa kola kyekirambu wokoowa yadde eddwaliro wokoowa oluwaddemba okusenguka n'otambula n'ogenda. So kati kitegeeza nti engeri za mirundi ebiri oli ayinza okuba nga yagadde kukulaakulanya ttaka lye naye ng'ebbanga erineekulungulula abantu agenda kubagoba. Naye MP wano bange simanyi Wakayima omukulu Wakayima Musoke wa NRM NUP bwe buzibu tusinza okufuna mu NUP kyekizibu kyokka kye tusinza okufuna mu NUP nti boogezi balungi naye ebikolwa byabwe ennamba esinga tebamanyi byakukola naye nga mu kwogera okuba ku bubaso mu zindaalo ne bakolokota gavumenti eri mu buyinza ate nange sigiwagira bankizo nnyo. Kati omukulu Wakayima ow'enkyukakyuka ng'oga nti oyagala nkyukakyuka ng'abantu basula mu kazambi nkyukakyuka otegeeza ya makaago wali otegeeza nkyukakyuka ya famire yo wali otegeeza nkyukakyuka ki. So omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu omukulu Bati Kyagulanyi Ssentamu nze mmanyi bino ebintu obiraba omu ku bakulembeze bo ab'e Nansana abantu bakulembera babagoba ku ttaka. Nkusaba osooka oteeke wansi olutalo lwa Mpugo olw'ebitaano olagire omukulembeze olagire omubaka wo ajje Nansana wano bamukube ku migga abantu bamulabe nti atisi kuba batugambye omuntu yali azzeewo Oweekitiibwa Julius Ssenyonyi batugambye ko yali azzeewo bagenda bamusamu naye yajjawokko naye okuva lwe bagoba abantu wano naku tetugenda mu wiiki omukulu Wakayima Musoke n'oluguudo kwayita ng'ajja Magere era nsubira mu kusoma jo omukulu wa Nuupu yayogeddeko Bobonya yayogeddeko eri eggwanga ndowooza Wakayima Musoke yabaddewo. Wakayima Musoke wano waayita ng'agenda era nsuubira okuba nti Wakayima Musoke asula eno naye wano waayita buli kanaku ssebo Bobi Wine bagobawo abantu. Simanyi ayitawo emmotoka nga yattinti takirabanga, simanyi tebamubuuliranga, simanyi abantu bano oba 226 bagenda okuddamu okusaba akalulu oba enteekateeka ye nga yali azze kulya nga yafuna kye yali ayagala kyaggwa. Naye awatali ekyo nja kusaba ssebo omukulu Bobi Wine otugambire ku mukulu Wakayima Musoke kubanga kyenyamiza Nyanko nti fate tugamba omukulu honorable ebigenda maaso mu kitundu kye kati nze nsula salaama naye nagenza okulaba nga puli oluvuuvu ne ngamba asaagala kunnyumiza naye njagala nje kuggulaawo ndi naye ng'owa nsuubira okuba nti gundi eno Nansana eno mulimu bakyamaani mulimu bakansala bawera 5 mulimu bakyamaani mulimu ekisinza okuneewuunyisa nti poliisi nze najjako eno poliisi eringa eri mu kakonteyina ka kioski naye bazimbawo ennyumba. Ekyokubiri wotunuulira wano waliwo amasannyalaze era ebimu ku badde biŋŋaana okukola obulungi eri muboozi mukati ku mitwano nga sijjangawo. Ekyokubiri waliwo amasannyalaze waliwo ne taapu yiiri ey'amazzi eraga nti abaawoota bakkiriza omuntu n'asika amazzi ago. Amasannyalaze gano gino emiti baasimba misimbe ekiraga nti omuntu yawandiika mu bumeme n'asaba amasannyalaze ago. Hakati bw'omaliriza amasannyalaze gaayitawo nemanga ekimanyi nti weegenda okuyisa bw'omenga ekimanyi nti weegenda okuyisa amasannyalaze ago egayisa mu ntobazi. Nansana Water nejja nebawa amazzi wali eri ng'ekimanyi nti webawa ebawa mu ntobazi. Naye byonna bino ebitongole umeme water biki ebisigale byonna bitongole bya gavumenti tebyavaayo kulaba nti abantu bali mu kuzimba bwe basaba plan bali mu mazzi. Wabula nasobola bajjako omusolo waliwo n'omukadde agambye badde bawo omusolo gwapangisa baabwe era abantu bano bajja ne bababala oluvannyuma lw'okubabala ng'abababala bakimanyi babala abantu abali mu ntobazi olwamala okubabala bategeera omuwendo gwawo ne bajja ne babagobawo. So mu byonna nja kusaba omukulu Wakayima naddala MP waabwe Wakayima nga yebage nti MP waabwe Wakayima
tujja kufuna eno omutuuze omwatu buli Wakayima asula eno oba naye omanyiza nyina ababaka bemmanyi abakiikira disitulikiti zaabwe nga si gye basula nyinawo wemmanyi nga basula Munyonyi eyo abalala basula Kansanga abalala basula eyo Kabalagala abalala basula Muyenga naye nga bagamba nti oyo w'Ekkuumi oyo w'Epalisa oyo we Bukomansimbi oyo we Kalungu oyo we Sembabule oyo wa Masaka naye ng'alina ekizimbe bwaguuga e Muyenga. Kakati tujja kwekanga ng'omukulu Wakayima akiikirira abantu bano ng'asula Munyonyo era nga takakasa n'abantu be bamenya be bwatwala kati yamanyi ndowooza wawulira bamenya abantu b'omu Lubigi yalowooza nti Lubigi luli Lusoloti Kyovula tajjangawo wano singa ali akimanyi Wakayima Musoke nti abantu be bamenya bakulembera singa yajjawo dda naye yabiraba ku TV amanya abantu be bamenya besoloti soka twagadde tumugondezeemukko nti abantu bose Wakayima Musoke be bamenya b'omu Luggi b'okulembera era biwasabanga akalulu so vaayo Munyonyo ojje mu bantu obuugi babutuwadde tunyweddeko kawungeezi nga bali kuugi era abantu balungi nnyo batuwadde kuugi tukawulire ke banywa maybe tuddeyo tugamba abantu nti abantu bano beetaaga twaliwo abazira kisaba abakoyo bayambako so bazira kisaba mwenna abali eyo muleete kuugi abantu beeyongera okunywa tebandigabika sukaali ye abagenyi ate batuwa akatali bisukaali ebigambo byakuweddeko ddoyogera nnyo n'ebyakuweddeko ekituufu ebigambo byampeddeko okusookera ddala simanyi na nsonga lwaki Mukama atukulembedde n'atuleeta wano ebintu bino byonna tubadde tubiwulira era nga tubyogerako mu lukwayo nga tetumanyi kituufu kiri ku ground njagala kutegeeza bannayuganda nti abantu ku ground bali bubi ekyokubiri tebakyali bantu embeera gye batwalibwamu embeera gye balimu naawe gwali eyo tebakyalina njawulo nabajja balombalomba mu nsi nga bavudde mu nsi zaabwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka nkimanyi oli mulwadde naye njagala kukutegeeza nti President Museveni ne gavumenti ye bali mu kubonyaabonya abantu bo mu Lubigi. Nkimanyi Ssaabasajja Kabaka muki mulwadde naye nsaba mutegeeze nti ndi ku ground mu Lubigi. President Museveni ne gavumenti ye n'abantu b'ebitongole bye bali mu kubonyaabonya abantu bo. Tewali waayina mirembe mu Lubigi. Mbadde simanyi nti eno yembeera abantu gye babeeramu. Ekyokubiri nga Devicom wagambye buli kimu ekiraga nti no government entities zibadde zimanyiyo wano nga zirinawo ne LCs n'obutuuze weekiri. Ompuliriza bulungi President Museveni ebintu bye wavuddeyo n'oyogera nga atategeera ku nsonga y'obulamu bw'abantu wabadde ogendera ki? Museveni waviira ddala mu bantu tokyayiramu yadde ensa erumirirwa bannayuganda. Nze nakulabye ku social media ng'ali mu kwogera ajjajjatta mu nsonga zino nengamba naye oba byayogera byali bebituufu kaŋŋendeyo. Ekyokubiri abantu abeenoonyeza ebyabwe nga bali mu kukozesa abantu abali mu kubonaabona mu kiyimirize mu bunnambiro tugenda kubanoonya. Ssebuga omusajja gwe bagamba yasengudde abantu atandise okwawula mu bantu abali mu kunoonya obwenkanya nga n'endagaano zaabwe ze baagulirako amataka gaabwe wano oli mu kuzibajjako basigale nga tebalina bujulizi bulaga nti nno wano baagulako kyokola kimenya mateeka. Era nammwe abali mu kubonaabona nga bali mu bajjako endagaano eza wano babajjako butuuze bwa wano babajjako ekiraga nti mubaddewo mu mateeka babajjako endagaano bakuwa akapoloti. Ompuliriza bulungi akapoloti k'otalinaako buyinza bwankomeredde bakujjako endagaano yo gy'oyinako obuyinza obwenkomeredde. Eno gavumenti njagala nakwebuuza ebitongole bijja birwanirira abantu bulijjo mpulira bagamba gye ebiri bingi ebyannakyewa tukube gavumenti mu kkooti. Abasajja balina endagaano zaabwe nga wano baagulawo balina zirisiits nga babadde basasula amazzi balina eza kanso nga basasulira ebizimbe byabwe. Gavumenti eriyirira abantu bano weba tebaagalawo
ebasasule sente ziva mu ezidda mu valu y'ebintu byabwe ago ge mazima soko kyuse ebyanda okitegedde bulungi obuzibu obuliwo nti mu nnaku eno ennyingi abantu bali mu kwekuŋŋaanya tekola mu bizinesi oyo omusajja simanyi we bamuyita ani maama mulwadda bamuyita bulwadda n'abantu beewammwe ab'ekika banaku beetaaga obuyambi ng'abantu bawano sookolabirira ab'ekika kyo w'obanga abantu oli mu bbawa ttaka wiikiizooke tewali yakutuma bawa obuyinza ku ttaka ly'oli mu kukola ki ekyokubiri tobajjaako ndagaano zaabwe kwe banaasinziira okulwana okulaba nga bafuna obwenkanya gwe atalina kigendererwa atalina kakwate mu gavumenti gwe gavumenti kwetaatumye ku repressing abantu lwaki obajjako endagaano zaabwe eziraga obwannannyini ku bitundu bye baagula bakujjako endagaano ne bakuwa empapula zeeri nsaba otegeeza baganda bange mwena bwe bali mu kwawula kuba kati bawoddemu ebitundu bibiri abamu be bano boolaba wano abagaanya okugenda eri nga tebabitegeera abalala beebo be baatutte jjo ku mpaka babajjako endagaano zaawano ne babawa ezaawali beerabidde nti babajjako endagaano eziri mu Kampala eziri mu Wakiso babawa ezeeri ewala naye babajjako endagaano ezibaddeko ebizimbe ezibaddeko bizinensi zaabwe bali mu kubawaamu akataka nze nsaba ebitongole byonna nga nva waggulu ebirwanirira abantu ba bulijjo mujje tukube gavumenti mu kooti ngenda kubeera wamu nammwe obugambo tese tuli Sebo amanya Sewa Ngambo Muhammad oli mutuuze wa wano Sebo omazeko bbanga ki kukyalo kuno twajjako emyaka kumpi giri mu 25 emabega abantu abamu bagambye bano batwaliddwa eri omwami Bulwadda obamanyiiko abo nabawuliddeko buwulizi olw'ensonga ife ku bulumi bwe tulina tosobola kuddira kujjulula bintu wano eno n'ogenda eri ne bakumenyerako akantu bwe kati twamenyebwa amayumba ebintu byaffe ne byonooneka ettaka lyaffe ne litwalibwa toyinza kuŋŋamba nti okutte ekintu ekinene ate olina omuwaako akantu akaki ate nga tetulina naye tugenda kubeera obutono bwe babawo bo babaweerako obwannannyini bwabwo tekuli bwannannyini tewali bukakafu tekuli wadde nekyoyinza okugamba nti kino kyoyinza okugamba nti kwentandikira obukakafu tweyiiya bweyiiya n'abagabirizi b'obuyambi abaesaasidde n'asobola okubeera ng'atukola ki ng'atuddaabiriza walina famire kyemmanyi oba olwoyawo omukyala n'omwana budde buno baliriddawo abo nasalawo kubazizika buzizisi bwe mbateeka nga nkaabirira bukaabirizi muntu okulaba nga kutukola ki tusobola okubeera era enyiike gye tulina ku mutima tetukyalina nayo tusobola kubeera obeerawo n'osirika n'ogamba kati nkoze ndya abaana bonna balwadde abantu baffe bonna balwala omukaabirira bukaabiri n'omugamba munnaye beerawo tujja kubeerawo naye nga lwaki tubeera mu mbeera bwetyo abaalina ewaffe obudde buno ki ekyandikoleddwa mukulabako nga ggwe watunudde wali mu kamera mukulaba okwaffe mukulaba nze nganze kyensaba batuliyirire naffe tuganyulwemu tumanye nti tuli mu nsi yaffe naffe tumanye nti nno munnange naffe twesiimeko tetujja kubeera mu mbeera yakunakuwala omukulembeze w'ekitundu kino honorable yali azzeeko wano eno era enteekateeka kiye gy'alina nga honorable because yajja n'abasaba akalulu era ne mukamuwa kituufu akalulu twakamuwa naye bwe twakamuwa ekyewuunyisa mu buzibu tabadde naffe tulinze ne tulinda tulaba omukulembeze ki kyagenda okubeera ng'akola ki ng'atuddaabulula nga ffe abalala abagundi abalala bakulembeze abalala abeetolodde Kampala basobola okuddaabiriza abantu baabwe era bwe balaba enjaga ng'eguddewo badduka misinde eri abantu baabwe naye tetunnabafuna bwenkanya bwe yajja yakoma eri ku kkubo
teyasobola kujja kulambula bantu be buti abantu be bakusiddwa ate ya naye n'asirika. Jemba naye nyina ekintu kyenjagala okubuuza gavumenti eno eyamba abantu bali mu mbeera ki Jenosali Musale we twafiirwa ssente zaffe mu COVID-19 nga bapromota nga bagadde ebivulu COVID nga zze wakwata obuwumbi 6 ne miliyoni 8 n'ozituwa tukompasatinga essente zaffe ezafiirwa weebale lwaki toyamba abantu bano ne bafuna we babeera nga gwe wasobola okuyamba ffe okitegeera bulungi. Nsaba gavumenti kino tekiriimu ki temwawulayawula mu bantu mujje muyamba abantu bano muze palamenti y'eggwanga ezze ekwata ssente eyisiza mu budget ssente teyagala kugiwa kampani egiddaabulula eyagwa ompuliriza bulungi obuwumbi 705 lwaki temukwata ssente ne muyamba abantu bano nga we muyamba abantu abalala. Government is all over parliament. Now I think Jenosali chief listen. Nkugambye yakwata obuwumbi 6 ne miliyoni 8 n'azituwa nga ba promoter mu bulumi bwe twaliko mpuliriza bulungi nga ba citizens ba Uganda. Nsaba Jenosali okwate ssente oba uzijjawo mu government oyamba abantu bano bafune we babeera. Amazima gali nti nze mmanyi nti gwe olinamu omutima ogulumirira omunaku woba olowooza nti nebiri wano byakusaaga nkusaba okwate ekkubo jjewokko olabe ekiri wano. Ababaka ba palamenti mufune miliyoni 30 muli ababaka ba palamenti 526 newe mutuwaayo miliyoni 2 buli mubaka emirundi 5 tuba tuli mu kawumbi kamu plus kalina kye kasobola okuyamba abanaku bano abali wano. Temwesuulirayo bwannagamba nakubitwalanga bya bufuzi kugamba nti nno nti mukikozeseeko okunoonyezaako obululu bano abantu bali mu mbeera mbi tusooke tuve mu byobufuzi tubayambe. Omukulu amanya nze Mulinda Enoch era nze coordinator oba chairman wa batuuze bano abagwamu enjege eno. Enjege eno yajja mu ngeri ne tugezaako okulwana abantu bano bataasibwe naye byonna byagwa kono. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 abantu bano batuusibwako obutali bwenkanya bwe bajja ku bifo byabwe baludde ebbanga ne babiyiwa ennyumba zaabwe ne baziyiwa abantu babadde batetenkanyiza obulamu ne boonoonawo era ne babasuubiza n'obbakwata mbubeesenza bo balirire gavumenti. Naye nga ekigambo kwesenza simanyi ddala butya bwe kitegeeza ng'omuntu alina ebipapula ebituufu ebimulaga obusenze bwe kuba kati omuntu nga nze Enoka owa wansi sikakasa nti mmanyiwa we nteekeddwa okubeera ne we sitateekeddwa kubeera naye bwe ntuuka mu kifo chairman nankolera ebbaluwa n'ateekako stamp ndowooza civil servant asooka ku kyalo chairman LC1 bw'ajja n'akolera endagaano n'ateekako stamp nze nkakasa nti wendi ndiwo mu butuufu. Bwe nkwata ekkubo ne ntukuza obutuuze bwange oba obusenze bwange mu Buganda Land Board nga board ekwasaganya ebyamataka mu Buganda region nkakasa nti mbasiina musango gwenzizizza. Nze kino ekyokugamba nti abantu beesenza mu ntobazi nze nkiwakanya kubanga nze obujjajja bwange bwa mirundi 2 babusaanyizzaawo era nze kyenwanira obujjajja bwange ku block 203 kubaddeko jjajjange azaala mange mwami Muligi okuva erinnya Lubigi ne kubeerako retired captain George William Sempebwa mukyala we abadde abeera wano mukyala Namakula Margaret wano wabadde abeera